Webale kulaba Kk Tv Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. Kk TV. The global experience. The might. The power. And all you need with Kk TV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk TV. Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tonna kyoli. You are watching Kk TV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, bwasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update kanumbe oba bankuba bankube oba banzita banzite oba kyekigwawo kigwewo. You are watching Kk TV. Webale kulaba Kk TV Uganda. Yes, alright. Nkulamusiza kuguwe namna Uganda yakatwegatako mu kaseera kano kenyini Kk on the mic. Mbanda gusada kulabika ngate kutusako ebyo lunaku olwaliro. Mu kaseera kano kenyini ekiro ky'olunaku olwaliro eddakiika zikunukiza okole 18 eza kuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro. Agakagwaawo mu kaseera kano kenyini breaking news. Yes, of course we could see anytime our president, Mr. President, anytime soon could come back on stage. According to the sources. Nkugambye gwe wena yakatwegatako mu kaseera kano nkwebaza byansuso wabalagera masino okubanga te akaseera kona ogera masino okubanga te olaba omukutu Kk TV Uganda angeza masino okubanga te nkutegeeza nti agomu nkuboge tulinawo mu kaseera kano kenyini ekyo ekifaananyi kyogera masino okubanga te olengera ku screen yo ky'ekyomukulu Abitex Kikofiira Saabavulu omutegesi w'ebivulu oyo wetogera ku Abitex Uganda yonna nsuubira nti eba etegera omwami oyo kyategeeza ne kiki yaliko ate ku side endala ye Mr. President the Ghetto Gladiator Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine golengera ku side yawo kati nakafaananyi ako Mr. President yageze maaso okubanga akashiyalingako mabega kaawo ku mukutu gwe ogwa Facebook oba social media platforms nayogerako yogendera okulaba awo ngenda bikutuusaako byonna byayogeddeko ng'alinga asaagirira naye muganda wange waliwo ago mu nkubo ge tufunye nti essaawa yonna twandiddamu okulaba ku Bobi Wine ng'akomyewo ku siteegi ate kino kitegekebwa mangu alabikeko mu Nkuuka. Mujjukira omulundi gumuli yagera maaso n'okuba nga te akyamula abantu mu lubiri mu Nkuuka yali muyamu akakyawo yagenda maaso n'okuba nga ate gwe yasemberayo okuyimba yajjira mu ovulo ya People Power era mwagenda maaso n'okuba nga ate mulaba vidiyo eyo nandibadde mbibatuusaako nno wano lwakuba twewala ensonga za corporate zino naye nga kyenjagala ogenda maaso n'okuba nga nekutegeeza ag'omu nkuba galiwo galaga nti His Excellency waliwo ekiteekateekebwa waliwo okuperepereza omukulu wa Abitex alina byagezaako okulabika nga okusinziira ge tufuna ag'omu nkubo alina byagezaako okupepereza His Excellency akomewo ku siteegi. In fact tetugamba na His Excellency awo jjukira wali tuba tulina kwesa linnya Bobi Wine lyetumanyi ery'obuyimbi bwe tugeramu His Excellency ate tuba tuzze mu bya president. So kakati mu mbeera eyo kansoke nkulage post ya kansoke nkulage post ya president iyo
yagenze n'awandiika anyway kanterezemu katono nnyo wano osologera maaso n'okuba nga te olengera kanterezemu katono nnyo nsonywamu katono wetegereze posti eyo yiyo yagiwandiise ogenda maaso n'okuba nga tolengera official page ya Facebook ng'agamba kale ono Abitex Promotions nkyamubanja ne ssente zange ze nayimbira mu kyepukulu mu 2015 kati nno okusinziira ku posti eyo kyegezaako tegeeza nti ag'omunkubo ge tulina nti wandiba nga wabaddewo okuteeseganya okw'enjawulo akomewo ku siteegi naye wabula wekyazze najjukiramu akaseera ako n'agenda ku mukutu gwe gwa Facebook n'ayipostinga ng'alinga asaagirira naye nga tasobola zimubanja ne we zibaayo nga just asaagamu busaazi naye wabula just yayagadde kwejjukanya oba okitegeera ekintu ekyengeza kugenda maaso n'okuba nga tenkugamba so mu kwejjukanya okwo ne gana amawulire gagenze maaso n'okuba nga tegatugwamu ne tugamba lwaki tetugashiyalingirako abantu baffe ne bagenda maaso n'okuba nga bagamanya so kakati mu mbeera eyo ebyo we bizze His Excellency najjukira nti omukulu ono yali akyamubanja ne ssente wadde agezaako okugenda maaso n'okuba nga alina ebyagenda maaso n'okuba nga aperepereza ate alabika kulabika nga amukomyawo ku stage najjukiramu akantu ako nangamba anyway bwebina bitambudde bulungi nga obusobozi bwe buli sisuubira nti no president alina obuzibu obwo ajja kugenda maaso n'okuba nga ayimba so kakati bino byonna nga bikyali awo katulindirire ekigenda okuddako mu maaso awo sijja kubambi batuusaako naye nga gege omukubo gendinawo mu kaseera kano waliwo okuperereza kale kyekyo kye mbaleetedde olunaku olwaleero mbagaliza akaseera kalungi musigale bulungi mwekuume mweraba